Pastor Bugingo bwe yali afuluma mu makaage Pastor Teddy teyamugoba ye nga ye bwakyalumu n'akola okusalawo okutuufu kyalaba nti ekyo kyayagala obudde obwo n'atafaayo kugamba abantu banandaba batya endiga zange zinandaba zitya oba ensi basumba bannange banandaba batya ebyo teyabitunuulira teyatya kuswala kati taata nga bw'otaatya ku mulundi guli ne ku mulundi guno totunuulira muntu yenna towuliriza bigambo sitaani byakukuba obwo obwama tambula butambuzi odde mu makaago obagambe nkomyewo ky'olina okukola kiri kimu kwetondera baana bo kwetondera mukyala Teddy osabe ekisonyiwo era osabe okudda mu makaago tokyetaagisa na kuleeta mu kamera gwe kera bukeeze ku makya tunaabiwulira buwulizi nti Pastor Bugingo yazzeeyo mu makaage kubanga kino kye kikyasinza okuba ekirungi eky'okudda mu makaago abamu bagamba nti Pastor Bugembe okuva lwe yakyalirako Pastor Bugingo kati wanjawulo era beebuuza oba Pastor Bugembe bigambo ki bye yagamba Pastor Bugingo ebikyusizza obulamu bwe era taata Pastor Bugembe tukusaba ddamu okyalireko Pastor Bugingo abantu mu comment section bakisaba nti ddamu okyalireko Pastor Bugingo oddemu omugambe ku bigambo biwamugamba luli kuba bikyusizza obulamu bwe comment section weebati webagamba ebiseera ebisinga kiri nti sitaani tamegga munafu nedda omunafu sitaani talina kyakwetaaza kuba oledi oli wuwe Pastor Bugingo ono yali mubuulizi wa njiri ekwata ku mitima gy'abantu yakyusa abantu mu biseera bye yabuuliriramu enjiri eri ku mazima naye sitaani n'alaba ng'omusajja ono agenda kubeera ekintu ekirala nga gye bujja singa Pastor Bugingo yatambulira ku musingi gwe yaliko emabega singa kati mulala nnyo singa muzibu nnyo olaba akadde kano nga yetutenda Daddy Tom nti musumba akyusizza abantu akoze deliverance ku bantu Pastor Tom gwe bayi pastor wange pastor wange gye nayatira obulokozi era kyaki yeekoze omulimu munene nnyo mu bulamu bwange naye singa Pastor Bugingo y'omu kwabo abamu abasumba aboogerwako singa y'omu ku basumba abali oba international banayo omusajja yali w'amaanyi naye sitaani yalaba ekigenda okubaawo mu maaso n'ayagala akisaleko naye nga bwe kiri nti Mukama Katonda be yamanya asigala abalwanirira sitaani ne bw'ayingirawo atya tasobola kuwangula forever nze ndabira ddala ng'omukono gwa Katonda gukyali ku musajja ono abasinga bagambye nti eddogo leero limuvuddeko anaaba nabeera mu comment section eyo mbwe eddogo leero limuvuddeko yes terisobola kubeerawo lubeerera era bigenda kufuluka byonna we liba nga weeriri byonna bigenda kufuluka lugenda ku ky'olunaku lumu olunaku olwo nga bino byonna tebikyaliwo nga tuli mu new chapter nga omwami onazzeeyo mu makaage ate sitaani lwaki yayagala okwawukanya Mami Teddy ne Pastor Bugingo amaanyi ga Pastor Bugingo gatandikira ku mukyala we Pastor Teddy era singa baddamu ne bakwatagana weebati bagenda kuddamu basitule ekkanisa sitaani gy'atasobola kusiguukulula kubanga kati Pastor alozezzaako ku nsi alozezzaako ku sitaani butya bw'akyunya era abasabi abeegayirizi mwongereemu amaanyi singa baddamu ne babeera bwe bati bagenda kusitula omusingi gw'ekkanisa sitaani gw'atakyasobola kuba nti asiguukulula ekyo sitaani kye yalwanisa alabe nga abreakinga amaka gano Pastor Bugingo abe nga mu butuufu amaanyi ge gonna g'alina gasaanawo naye tukkiriza Katonda omulamu
tukkiriza Katonda omulamu ono gwe tusinza nti lugenda kukya lumu. Pastor Bugingo ne Pastor Teddy bagenda kudamu bakwatagane bakole kanisa. Omuntu yenna gy'atayinza kusiga okulula. Omanyi kirungi nnyo n'olozaako ku sayidi zombi n'omanya sayidi ki ekisinga okubeera ennungi era n'omanya wa w'olina okutambulira. Omuntu yenna atambulira mu kkubo lya Katonda nga sitaani takuyuuyangako, tonnaba kwawula between Katonda ne sitaani ani gw'olina kutereerera naye, ani gw'olina kutambula naye. Kati Pastor Bugingo ategedde nti alina kutambula bulungi na Katonda, ategedde ekiri eri akiroozezzaako. Oyo omusajja alina amaziga mangi ku mutima, bingi by'atasobola na kwogera. Tolaba nti agamba Teddy Bugingo nti yamuyisa bubi, naye ate byalabye eno ebimu atya kuvaayo ku byatuukiriza, ebimu atya kuvaayo ku byogera, kubanga Nduli yalaga nti munnange yafuna heaven. Yafuna heaven, ali mu ggulu. Kati akadde kano tayinza kuvaayimu n'abyogera. Naye olumu ebimu bigira ne biyitawo, n'asumululako ko ku maziga g'alina. Omusajja alina obulumi, omusajja alina amaziga. Naye tusaba Mukama Katonda talya nguzi. Omusajja ono omukono gwa Mukama weeguli ku pembeeni, era ssaawa yonna agenda kuba ng'ateebwa okuva mu mikono gya sitaani. Bye bigambo ebyo eby'olunaku olwaleero. Nsaba gwe wenna nga wakanneeyungako olunaku olwaleero osobola okuba nga ate osubscribinga wansi awo ku vidiyo eno waliwo awali akagambo subscribe, osobola okakoonako. Ate omala okakoonako waliwo akajja akalinga akade, nako osobola okakoonako nti bwe lwemba ntaddeyo vidiyo bajja kuba bakuweereza ka notification. YouTube ejja kuba ekuweereza ka message ako akakulaga nti waliwo akavidiyo kentaddeyo. Gwa commentinga no likinga onzizaamu amaanyi, oyamba channel okuba nti ekula wamu ne vidiyo okuba nti zitambula. Tusinkane mu videos eziddako. Musibe bulungi, musule bulungi, wonna wonna w'owangaalira. Mwiraba.